Omubaka Ssegirinya Muhammad kati akutte wiiki ey'okusatu ng'ali ku ndiri ebweru w'eggwanga mu ggwanga lya Netherlands ng'abula we twogerera ensimbi ez'obujjanjabi zimwekubya mpi. Alex Luswa omuyambi w'omubaka ono n'abalonzi b'e Kawempe sabbiiti ewedde baasaba paalamenti ya kuno okuvaayo bukuukubira okuyamba omubaka ono okufuna ensimbi ez'obujjanjabi esoba mu bukadde 80. Tuuse ne ku extent esinga emmotoka ye y'obubaka bwa paalamenti alufadi gy'abadde atambuliramu. Natutegeeza nti baganda bange enfa biruzindi bubi. Omubaka Ssegirinya Muhammad mu katambi akali mu kutambula ku mitimbagano egitali gimu alaganga bwali mu kuluma okw'enjawulo era nga mu bigambo byonna agamba nti obulwadde obumuluma yabutegedde dda wabula okusinziira ku muyambi we agamba nti bakyalindiridde alipoota namutayiika ekwata ku bulwadde bwono. Nabulya mwaka ki mwezi ki n'olunaku nasobola okumanya wawe nali omuseera kirusuula kumanya nkolimira omuntu era nkola ekintu kino kubanga sirina buzibu bwonna ku munnayuganda. Bannayuganda bannange mbaagaliza birungi bwendaba abonaabona n'amaziga gampitamu nenfuna ebizibu kukomera nenfuna ebizibu kumpa butwa. Sinnagifunako kopi yaayo eraga obulwadde bwe. Senga n'abangifunyeeko nja kuvaayo okulaba nti nnyonnyola abantu bulwadde ki Honorable Ssegirinya obumuluma. Ensonga eno yasiikudde paalamenti emmeeme ng'omwogezi wa paalamenti eno ku Lisobole yagambye nti omubaka ono teyagoberera mitendera gya paalamenti ng'agenda wabweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Bwe weetaagira okubudaabuda oba weetaagira heremu bwetumuweera tumudduukirira. Honorable Ssegirinya Muhammad asabye obudduukirire okuva eri paalamenti. Kati paalamenti bwemuvayo ne mugamba nti teyayita mu kriteria ntuufu owayi ku kriteria n'obulamu bw'omuntu prioritizing ki? From the Honorable Ssegirinya about his treatment. So we are going indeed, I've seen statements from ROP. Our PRO had already issued out a statement. Let's now be proactive and see how best we can help him. Because the state he's in, he's not able now to come do the application. So whoever can reach out to the relatives, please bring his documents. We present them to the medical board to see how best our colleague can be helped. Akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Masias Mpuga Nsamba olunaku lw'eggulo yategeezezza ng'omubaka ono bw'atagobera mitendera gigoberwa ababaka ba paalamenti wabula ng'onwaliro yeefukuludde n'ategeeza ng'ensonga z'omubaka ono bwe bagenda ozigoberera. It did not communicate properly, but it needs help. And we are working backwards to make sure that help is accorded. Very important that is helped. And I can confirm that he is in hospital and therefore help should be extended. Ibrahim Ssemujjung'anda omubaka wa Kira Municipality akubye mu paalamenti eno ebituli ku nsonga y'okuyamba omubaka ono. That luxury that is not subjected to any procedure and we have someone dying in hospital, it puts you as our leaders and supervisors in a very difficult situation. Because the same media that you, Mr. Speaker, you follow, we also follow. You are now being attacked for not caring about one of your MPs. Alex Luswa Luwemba omuyambi w'omubaka ono alabudde ababaka ba paalamenti n'abantu ab'enjawulo abatafaayo ku bantu nga bakyali balamu wabula be bava mu bulamu bw'ensi eno ne bakanya okusonda amabuggo. Honorable Ssegirinya senga afa kati sente y'omusolo nnyingi nnyo eyinza okutokomoka. Aboogezi bangi nnyo bajja kuvayo boogere naye ng'ate essaawa zino tukaaba buyambi tebakukola ki tebabuleeta. Ekyo nno mbalabula buli anaayetantala okulaba nti aleeta amabuggo akyogerako si yakikola ki si yakireeta. Buli aleetantala okuleeta amabuggo nga Honorable Ssegirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno tetugenda kubikkiriza ebyo era tujja kukutwala nga na budisi mufungizi. Alex Luswa Luwemba agambye nti singa paalamenti ekola ku nsonga eno mbagirawo bakunga bannayuganda abaagaliza Ssegirinya Muhammad okuba omulamu okwesondamu ensimbi era n'asabasaba poliisi wa Uganda okulagira abasajja b'obutabataataaganya mu nteekateeka eno. Tegendereddwamu kulaba nti ennafu ya security y'eggwanga Uganda tegendereddwamu kulaba nti emwamulako General Kaguta Museveni ekya kubanga waliwo bassekigwanyizi abaagala entebe ya Kawempe North. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.